Yes, mukwano gwange kuli sayo yonna kyosinzira obanga otuuliza kulika obwakedde baganda bange mwena abali eyo oli ku UG Update TV kosinzira okubanga otuuliriza abayekera ba M23 abasinziira mu Democratic Republic of Congo abafuukidde President Tshisekedi akayinja mu ngatto balangiridde nga webafulumye ekibuga kibadde bakawamba ekiyitibwa Warukale bapulinze out ne baddirizaamu emabega ekibuga bakirekulidde. Sente eno emanyikiddwa nga Warukale esangibwa saidi z'omu Northern Kivu mu Democratic Republic of Congo. Bamaze ne balangirira nti ekitundu ekyo bakyamuse ensonga tugenda kubanga tuzikuwa naye tezinnategeerekeka bulungi nnyo. Oli ku UG Update TV gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Abali mu gganda lya weekend mbatumiddeko nnyo, nammwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora mwena ba freedom fighter abalwanirira enkyukakyuka y'eggwanga lyammwe mwenna mbatumiddeko nnyo, mukola kyamaanyi nnyo. Neebaza nammwenna abajja mu comment section ne mu commentinga ne muteekawo endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda. Nabagamba nti buli wojja mu comment section n'oteekawo ekirowoozo kyo oba tokiteereddeewo mukutu guno, wabula endowooza yo giteekeko ng'olina gy'ogituma egende, kubanga omukutu guno gutuukira ddala wala nnyo era message ejja kuba etuukako oyo gw'oyagala etuukeko gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbagala nnyo oluvannyuma lw'abayekera ba M23 okusalako akasenta ke bayita Warukale gwe mukwano gwange ne bateeka eggwanga ne gavumenti ya Democratic Republic of Congo ku bunkenke era ne kireetera n'amawanga ag'ebunayira sako n'ebitongole eby'enjawulo okugeza ng'ekitongole ekya United Nations okubanga bateekawo pressure wabeerewo dialogues ezigenda mu peaceful talks basobole okubanga dissolvinga conflicts ezigenda mu maaso mu Northern Kivu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ng'ennaku z'omwezi 22 March 2025 mu byewuunyise nnyo mu nkulaakulana eyazzeewo abajjaekera bano aba M23 ba withdrawings ne bajjayo amagye gaabwe mu Warukale Center olunaku lumu emabega nga bamaze okukapityalinga strategic town eri mu Eastern Democratic Republic of Congo. Eno no move yalangiriddwa mu ngeri eri official era yayisibwa ku lunaku lw'omukaaga lw'eggulo mu Goma City nga bagamba nti nno kirabika ng'ekikulu ekyokusupportinga peace ne political dialogues, naye ekibuuzo kiri nti motivation ekigendererwa kyonna ekyabadde emabega wa kino ekyokutreatinga abayekera bano ba M23 okuretreatinga kyabadde ki, kubanga nga tebatera kupowa. Warukale Center jjukira nti neno mineral rich hub mu Northern Kivu era yagwamu olunabe lw'abayekera bano aba M23 wiiki eyise ne kireetawo okutya n'okwadvansinga okulaba nga ekibuga kyeboolekedde okuddako okuwamba akabuga kano ke Kisaagani ng'era beeraliikiridde nga bagamba nti nno sayiti z'abayekera kati baba bamaze okuwamba Warukale batunuulidde Kisaagani. Newankubadde abayekera bano aba M23 kati bagamba bali mu kurepositioninga beeteekateeka bali mu kwekwata nfo zaabwe bateeka forces zaabwe mu layini era bali mu kugezaako okukola ceasefire badekirayinga ceasefire kubanga bagamba oluvannyuma lwa ceasefire okudekirayiringa mu February nga 22-25 n'obusobozi obw'okuyamba ekigendererwa ekyokuresolvinga conflicts nga bayita mu dialogues ezizze zikolebwa. Abayekera bano ab'omukaga abakabinja ka M23 badisayidinze okugenda okulaba nga barepositioninga forces zaabwe okuva mu tawuni ya Warukale n'obutundutundu obwo obuliraanyeewo obwalooyala obwo bonna bonna bambwambuse baalekulidde. Utwade tusoma statement eyawandiikiddwa omwogezi w'abayeekera bano
omwogezi w'abayeekera spokesman Lawrence Kanyuka yawadde communication eno n'agamba ekitundu Warukali bakyamuse era bakirekulidde. Kati ebyogera ebiri ku mimwa gya gavumenti ya Democratic Republic of Congo bagamba nti pressure eyabasuseeko gye baatadde ku ggwanga erya Rwanda saako n'abayeekera bano aba M23 byabasobozesezza okukola decision eno okusobola okulaba nga bateekawo favor of peace mu kitundu kino. Olw'ensonga nti nno abayeekera bano bagambibwa nti bayambibwako eggwanga erya Rwanda. Kati pressure na sanctions batadde ku ggwanga erya Rwanda pressure basuseeko kwe kuwaliriza ne bambuka ekitundu kino ekya Warukali. Gavumenti ya Congo saako ne UN experts bajja bakiddingana nti abayeekera bano babaakingibwa amagye wa gavumenti y'eggwanga erya Rwanda. Gye nvuddeko emabega twawulyako diplomatic voice ng'era yawulikibwako n'amaanyi agayitiridde ng'era egenda eranda ng'edimandinga okukomya conflicts zino mu Democratic Republic of Congo era nga bateeka ku Paul Kagame akazito nga bagamba ajje troops ze mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Basi ekyo akazito kagenda kubanga kamweyongerako gwe mukwano gwange aliyo ampuliriza. Kyasigadde tekiri kiriya oba abajaasi bano aba M23 abayeekera bawuzirowinza okuva mu katawuni kano olwa pressure yabateereddwako saako ne pressure egenda ku maaso mu ggwanga erya Rwanda oba bayagadde ddala kuteekawo ddembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bwe bagamba nti bagezaako kusiisinga fire be repositioning basobole okuba nga bateekawo bawa ekitiibwa dialogues ezaakoleddwa. Yes, oli ku Yugi Update TV kw'osinzira okuba nga otuuliza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange kuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Rwanda, Kenya, nalekaani menyani, namwe abali mu Asia matumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwe bali kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo ya noti 726 noti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Gw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu
ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ogwogenda okuwa, gwogenda ottiikinga, gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zzadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange aleeyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Gwe atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe, ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza, waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe, wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Update TV, mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.